application. Omusango ogwo gw'okuyimiza kwajja wiiki ewedde era mbadde nsubira leero oba wonna wonna tajja kukola ensala kakati akoze ensala yonna ya musango kimanya amateeka lwa nsonga saawuliddwa eddembe lyalinyiriddwa kubanga mbadde nteekateeka nga tezirabira 31 Desemba January nteekayo empoza yange kakati bw'osoma ensala yagamba nti yaganye okuteekayo empoza ye naye nga eya gavumenti bagiteeseyo ku Mande kakati ye era ali wanaga kitegeeza nti bino ebintu kyenamugamba nti aguvemu yali yabisala dda nga tunaba nakuwoza ye yalina ensala ze mu mutwe nga tunaba nakuwoza ye olwokuba ninako empalana ninako effubitiza ninako effutwa n'agamba ti kakati mulagidde asula obukadde bisatu kati obuuza yafuna mmeka ezo sente zagamba sijja zisasula lwansonga bbi ekisooka sizirina ekyokubiri zimenya mateeka era n'ensala ye naye emenya mateeka gavumenti ngirinze ejje emmanje tesobola okusaba mu high court basazeemu ensala eyo kubanga ebadde expert bawuliddeko oluyi lutya oluyi lwange tebampadde mukisa kuddamu kuba ennaku zange mbadde nkyazirina ebbaluwa weeri awo anojono gyampandikiranga ngamba bwe mala oteekayo bwe nti olina ku musanvu okola ki okuddamu zibadde zirina otambula paka 31 ekyokubiri bweko manyi bino bya kiyaayi bya bukodyo nga bwakoze akodyo nti bali tukyalinda wano tukyawoza yimiriza nadduka naga nkoze ensala tasula obukadde bisatu kati ekyokubiri era nteeseyo notice of appeal mu court of appeal nti abaaye njulidde